Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maksudi Junior webale kuba nti weekomera wano mpola mpola ntambula ffenna nkugamba nti okola ky'amaanyi big up on yourself webale munnange kuba nti osubscribinga webale munnange kuba nti otambula naffe obudde bwonna webale munnange natwagala oli waddembe okuba nti otambula naffe ku mikutu gyonna ejja social media ngamba ku Twitter ankozesa Jimso 16 atenga ku Facebook Ntambi Jimso atenga n'omukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli gyeguli ku Facebook oli waddemu kuba nti ogenda okulikinga ne tutambula ffenna mpola mpola yaddenga abaana byafuzi bakaba scientific elections abayimbi ne bannakatemba bakulya Enkutta gavumenti ya Museveni yabataddeko obukwakulizo obw'ettabu ngera bayinza okuba nti bagenda kumalako ng'omwaka mulamba nga tebalina we bayimba then tukuletedde ensonga zino tuzimenyemenye mpola mpola oli waddemu okuba nti otuula okkalira tubikutuuseeko byonna mpola mpola nga birina okuba nti betambula tujjukire nti gavumenti yavaayo emabega nerangirira nga bwegenda okukozesa akakodyo akamanyikiddwa nga scientific elections okuba nti bagenda kukozesa social media kogata ne main media platforms oba mainstream medias okuli radio ne TV okuba nti banoonya akalulu nga tewali public gathering because bagamba nti ekirwadde kya COVID-19 tebamanyi we kiri era we batandika okuba nti bagatheringa abantu kino kitegeeza nti ekirwadde kijja kusensera mu bantu then kitegeeza nti abantu okukuŋŋaana kw'abantu okuba kuyimirizibwa paka elections kugwa that means nti n'omuyimbi agenda ku experience yemu n'omuyimbi we Uganda agenda kubonaabona mu styles ezimu because bwe baba bagambye nti tewali public gathering that means nti concerts shows events kogata bars ne clubs tezigenda kuba nti ziggulwawo kati byonna bikulaga nti bigenda kuggulwawo next year tujjukire nti omuyimbi wa Uganda asinga ebiseera bino omuyimbi wa Uganda okuba nti akola ku kasente ayita nnyo mu kuba nti ategeka concerts n'okuba nti bamuyita ku shows ne events ezenjawulo okuba nti ayimbira abantu n'abantu asasulwa promoto kuba nti afunamu akasente wabula nga ate gavumenti atesobodde kuba nti emutunulamu abantu bano bali already suspended era nga omuyimbi wa Uganda ajiridde kuba nti alya ku street n'okulya Enkutta abantu abalala batandise okugamba nti gavumenti oluvannyuma okuba nti Jose Chameleone atandise okuba nti avaayo okuba road mayor n'okuba nti ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine yavaayo n'okuba nti alaga interest y'okwesimba okuba president nti president Museveni yagenze okulaba nti abayimbi balina enkizo y'amaanyi okuba nti bavunika gavumenti ye muki wansi era nga abayimbi balina platform ne avenue emu yokka okuba nti bafuna akasente abayimbi bafuna akasente through music concerts clubs n'ebisigadde so n'olwekyo bw'obanga ozigadde omuyimbi osobola okuba nti omukumira mu bwavu so ne sente oba aba talina wazijja zisobola kuba nti zikuvuganya okuba nti ziteeka gavumenti y'okubunkinga so n'olwekyo abantu abasinga bagamba nti president Museveni ali mu kukozesa omukisa guno okuba nti anyigiriza abayimbi okuba nti abafuula abaavu n'okuba nti omuyimbi talina kyekulirawo before elections then after elections batandika okuba nti bakola mpola mpola kino kiraga nti economy yaffe more especially abavubuka abasinga babadde balya ku music industry more especially tulina abayimbi bangi abaana abakola n'abayimbi be bangi njogera kuba promoters underground njogera ku musajja abadde asala CD n'okutambuza music w'abayimbi ku Zai ku Majestic n'ebisigaddewo ngabagwe online promoter ngabagwe abadde social media admin w'abayimbi n'ebisigaddewo nti sawa zino abantu bangi gavumenti begenda okuba nti erumya obwavu naye ng'ate tekifuddeeko abayimbi baba spendings ebivulu byakubeerawo after elections that is Feb omuyimbi
buli wa Uganda wano wagenda okukakalisa nti system bwetu tegenda bulungi mpola mpola. Tetumanyi abayimbi kiki kye balowooza, naye ng'ate abayimbi esuubira this is the high time okuba nti nabo bavaayo berwaneko bagambe muzeeyi nti nedda tusobola okuba nti tukola bateekawo measures basobola okuyitamu nga tewali tonsemberera sikusemberera awali social distance nga abantu basobola okwashuwalinga gavumenti nga nti bali safe. Otherwise abayimbi bakulya Nkutta because gavumenti obukwakizo bwe yataddewo bwa paka next year ate nga abayimbi be Uganda abasinga tebasevinga kasente. Kyova olaba nti ba big eye batandise okuba nti bakubira emiranga gavumenti ebayamba ebintu byabe babitwala. Botunulira omuyimbi omulala eyali wamanyi mu ggwanga amanyikiddwa nga Trekaman yaze ku street kati atunda bikajjo nti tewalinawe bayimba. Bayimbi bangi nno abadduka mu mayumba gaabwe ne bagenda ewa mama baabwe. Abayimbi bangi era ngenda kuleetako list eyo kubanga corona atandika abayimbi tebalina ssente, so abalala baddukira ewa mama baabwe basobole okuba nti basurvivinga. So gavumenti eyongedde okuba nti ebateekako nati egamba mbu amawulire ge twakafuna kiteebereza okuba nti abayimbi tebagenda kuddamu kukola show zonna mu Uganda paka February next year. Oli waddemu okuba nti oleka opinion yo n'otuwulira kikyo kirowoozaako ku kikyolowooza ku nsonga zino. Osuubira gavumenti kyekola kirungi okuba nti banninga concerts mu Uganda until Feb next year. Jukira tebamanyize concerts zokka wabula n'amasomero gateebereza okuba nti gaddamu mu mwezi gwokusatu next year. So bino n'ebirala byolina mu episodes zaffe eziddako nsigadde Ntambi Jimso. Bye bye for now.